Ababaka bonna abafulumye olukongolo balutaddeko nnantebe w'akakiiko kano Judith Nabakoba okuwazanyira ku bwongo ng'akolagana ne yali mukama we mu Poliisi Gen Kale Kayihura. Kayihura abadde asuubirwa mu kakiiko kano ko ne baminisita okuli Geno Jeje Odong ne Mario Bigakania naye mpawo alabiseeko. Bano basoose kugugulana nga banoonya entaputa y'etteeka entuufu ku nsonga eno, era kino kiddiridde ababaka bonna abaali ku ludda oluwalula gavumenti okwabulira akakiiko. Babalondera eri mu seke ndoza president ne banne ne basalawo n'agenda akulembera akakiiko ako. Kakati ekyo tekyandibadde kinene nnyo kuba kati mubaka wa Palamenti. Twandirowoozezza nti gye yavudde si kikulu. Naye obuzibu wali tugenza okulaba ate ye yavuddeyo nga yawolereza poliisi. Ku makya ng'obudde tebunnakya yagenze mu radio n'agamba Kayihura tannajja. N'atuwa ensonga nti emisango gya Kayihura giri mu kooti. Okay? Bano be bazze wano bo bagambye Kayihura agenda wa Nairobi. Nti yafunyeewo olugendo awo olw'amangu ennyo olumutwala wa Nairobi. Kati tetuyinza kugenda nga naffe nga Kayihura ne poliisi babadde bakuba bannayuganda, babadde babayisa bubi nnyo. Mukimanyi mwenna radio television ebibadde bigenda mu maaso. Nadde nzize n'akatambi kange nkamulage muga nti ebyo bukakasa boba tobiraba lwaggulu ku TV ffe katubirete wano tubikulage tumubuuze ebifo bye Nalufeenya. Gye bafuula kati Nalufeenya yafuuka nga kkomera nayo lyayo. Abantu babasibireeyo emyezi n'emyezi nga tebakoze eki tebawozeza. Ate Kayihura y'omu mu Palamenti eyaggwa yakozesa obukodyo bwe bumu. N'adooginga nga buli kiseera alina olugendo, buli kiseera pulezidenti lwe tumuyise lwamutumye, ate olweggulo ogenda okulaba wano mu ddirisa ng'emmotoka zimuyisaawo zimutwala gy'akola ki gy'asula. Ababaka bategeezeddwa nti Gen Kayihura abadde agenze Kenya ku bugenyi obutongole omulina okusisinkana munywanyi we bwe bakola ogumu Joseph Bonnet. Wano Nabakooba akanze kwegayirira banne naye nga buteerere mpawo amuwuliriza. Kati kabadde kakodyoke. N'olwekyo twagala kino kikome. Lino ejjoogo omuzungu lyayita impunity bwannantagambwako tubufunire kikolo n'eddagala. Era ave wano ng'ategedde nti Nabakooba wano tagenda kumuyamba n'omulundi n'ogumu. Omubaka Muwanga Kivumbi wanaasabye olukiiko lusooke luyimirizibwe okumala eddakiika 5 basooke beegeyeemu. Era wano omumyuka wa Ssaabaduumizi wa poliisi Okoth ne banne basabiddwa okufuluma ekisenge kino wamu n'abamawulire. Tetusobola kubeera nga komiti erimu abaana tutwalamu abaana n'ebyana. Tekisoboka ekyo. Twagala komiti etandike n'omuzinzi ne betugenda okusisinkana tubabuulire ebitongole tuba tuyise nti bakuyita mu komiti eyo tewaba mukyezo, tewaba kusaaga, serious business. Abaagala okusaagamu basobola okuddawo ne basaagamu. Bababuulire poliisi simanya erina amateeka, simanya biki, ebyo tebiina makulu. Kirabika olukiiko lwe basigaddemu terubadde mu makulu anti gye bamalidde nga ababaka bonna ab'oluuyi oluwabula gavumenti beekandaze ne bafuluma olukiiko luno mu busungu obw'ekitalo. Essunsula lino likukunganyiziddwa Aaron Tabaraka ne Ivan Kakoza, WBS Amasunsule.